naye Mukama Katonda naffe tujja tetujja kukkiriza kubeera ku mawanga. Omulembe guno Omuganda omuwandiisi omu yateesa n'agugamba nti tugutuume Nkazalujja. Naye awo waliwo okulowooza kw'amaanyi nnyo kubanga yayogera ekigambo. Abantu balina obulumi n'agamba tugutuume Nkazalujja. Awo abagoberezi we tufunira okwemulugunya eri abatukulembera mu madiini. Tulina okwemulugunya eri abatukulembera mu madiini ti bo batunuddeko emabega. Batunuddeko emabega ne balaba emikululo gy'emisaayi egituwerekera. Emiranga gy'Abaganda gye bakuba enkya n'eggulo. Emiranga gy'Abaganda bagirowoozaako ki? Ekiseera ekiyise Abaganda batambulidde nnyo mu butamanya. Tutambulidde nnyo mu butamanya obutuleetedde okweyawulayawulamu. Naye Abaganda aba bulijjo abategedde embeera eno gye tulimu, emyoyo gyaffe gyemenya eri eggwanga lyaffe Buganda, ne tugamba nti amazima gokka ge gajja okutuwa eddembe. Twagala okwegatta ng'Abaganda mu nsi yaffe Buganda tugirwanirire. Twandyagadde abakulembeze b'amadiini bakitaffe abo batuyambe, bakitululemu gye bali, bakitululemu gye bali, gye babuulirira abantu okutya Katonda. Okwegatta kw'Abaganda bakuteeke mu bigambo ebituluma ffe ng'Abaganda. Ekigambo ekyo bakifuula ekigambo ekitaasa Abaganda gye babuulirira amadiini okwegatta kw'Abaganda, kubanga ekigambo ekyo kiruma nnyo Kabaka waffe. Muli wagamba nti Abaganda beegatte, g'emaanyi y'engeri gye tugenda okukolamu emirimu, gwe mulimu gwammwe bannaddiini okubeera nga musobola n'okibuulira mu makanisa, mu makereziya, mu mizikiti, okwegatta kw'Abaganda. Mubagambe nti bwe muneegatta mujja kuba mukoze Katonda ky'ayagala, kubanga Buganda nsi ya Katonda. Bwe mwegatta mujja kuba mukoze Katonda ky'ayagala, mujja kuba mwanukudde omulanga gwa Kabaka waffe ne Bassekabaka. Batutunula mu biseera okuva Uganda lwe yawamba Buganda, Abaganda bayimusenga okwerwanako nga batirimbulwa, naye nga tulwana entalo nfu. Ekyo Ababuganda Royal Army baffe kye tukyayimiriddeko okunogera eddagala nga tutambulira ku mubala gwaffe ogugamba nti amazima ge gajja okutuwa eddembe mu nsi yaffe Buganda. Togenda kukitujjako. Mu mwaka gwa 1966
bakitaffe bayimirira wamu ng'Abaganda nga Obuganda tebabweganye. Bakitaffe bayimirira wamu ng'Abaganda ng'Obuganda tebabweganye. Owatali kweyawulamu mu madiini oba bibiina. Kawenkene nga Wambi Obwakabaka bwa Buganda bayimirira ng'Obuganda nga tebabweganye. Owatali kweyawulamu mu madiini oba ebibiina. Era bayigganyizibwa bakitaffe ng'Abaganda ne baliira ku nsiko. Ebyo byonna mubimanyi. Mu ntalo zonna ezibaddewo mu Buganda nga tuli wamu. Abaana ab'endeemu. Bwe kityo bwe kibadde mu kulwanyisa gavumenti z'abannakyemalira. Okumamula kwa gavumenti ezibadde zitutta nga tulwanira wamu. Ffe bwe twali tugenda mu UFM tetwalowooza ku ddiini ya Kayiira. Ebibinja byonna byalimu Abaganda ab'amadiini gonna nga tekirina ku bwongo bwaffe wabula tugenza okuggyawo gavumenti y'obwannakyemalira. Wabula olutalo oluggwa ng'ate bannaddiini beesowolayo. Mbu ffe ate bannaddiini ab'eddiini eno beeri baagala bifo obiwulira babiyombera buli ssaawa mu gavumenti. Eyo y'empagi esinza okutula mu Baganda n'etujja ku mulamo gw'ensi yaffe Buganda. Kubanga yatandikirawo wali mu kugiroosa abajja nayo. Era kyova olaba bajjala nnyo nti Badru nti nga alhamdulillah rabbil aalamiina la ilaha illallah Muhammad rasulullah nga tugenderako ne aya zaffe zigenderako kasita Badru afunye ekifo mu gavumenti. Nkyali afunye nti Peter tiaye Mukama Katonda ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda n'okusa ekimu ky'Omwoyo Omutukuvu abe kasita Peter afunye ekifo mu gavumenti. Kyani George kie kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litusibwe Obwakabaka bwe bujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otwe kasita George afunye ekifo mu kakati ebyo bitujja ku mugendo. Twawule okumanya Katonda n'okumanya ensi gye yatuwa n'obufuzi bw'ensi yaffe engeri gye tubutambuzaamu nga tetwakutuddeemu ng'Abaganda mu bibiina oba mu ddiini oba mu nzikiriza. Naye oluggwa olwo nga bwe mbanyumiriza nga bwe mbategeezezza ng'olwo beekobaana n'ebibiina by'obufuzi bannaddiini bye bakolagana nabyo. Kyova owulira nti DP Abakatoliki ate kino kyabana kwegamba nga bajja beetuterekerawo beeteekamu obukyayi beeteekamu okwawukana tweteekamu empalana tweteekamu enkwezokka bwa butamanya na kutegeera. Yeyo empagi bamapeera abamisoni gye baasiga mu nsi yaffe Buganda ng'Abangereza bamaze okulwanagana n'Abafalansa ate badda ku mmeeza olw'okugabana. Olwo ne bagenda mu mugabo buli omu yeeyawulizeeko. Yeyo enkola gye tutambuliramu n'okutuusa ku ssaawa ya leero. Abaganda tulwana entalo oluggwa amadiini ge tukulembeza. Ezo ze zimu ku mpagi z'entalo enfu ze twogerako. Eyo gy'osanga
abaana baabwe bowulira kati abali mu bifo abaana b'abakulembeze b'amadiini n'abaana b'abakulembeze b'obufuzi b'ebibiina nga bagabana bifo. Tukiraba bulungi nnyo mu kutegeera kwaffe, tukiraba bulungi nnyo. Waliwo abafuna mu njawukana z'Abaganda eziriwo. Waliwo abafuna mu njawukana z'Abaganda eziriwo nga bakutula mu Buganda. Ng'ate ffe Abaganda aba bulijjo abalwana entalo twongera kufa na kubonaabona. Yensonga ku luno tufubi